asofunawo obuzigonga buna kisenge ddiro dining kitchen n'abantu abamanyi nti era nga Uganda abantu nakuno tebakyagala nnyo privacy nga byonna bikola ki bigwera munda obuzigo bwagenda okukola ki bwagenda okukola wali eri then emabega yewaba wabeera ennyumba ye emabega eno wano weewati wano nyumba ng'etunudde eno ekyengula era nga bwogambye etunudde eri mukolwaki kubanga abantu ennyumba enyuma nnyo ng'etunudde mu view omuntu wagikola ki wagirabira oba mwatuukira teri kudda mabega kyanjiraba wano Gayaza gomanya amafuta ga brother wani agali wano obwedda tonda nga ntonyezaawo bwenti kaakano katono nnyo bwe kati naye kano kasinga emmundu okola kozi bwoti otonyeza amafuta ne bwajja ekiro n'ebintu nga 180 ddayo nabyo esaawa eno are you sing and searching very sing and searching tonekwekamu jangu terera wano ddemu abantu esaawa eno abasajja mbatyandeka watya abasajja mbatiira ddala you fear men era kati omuntu bakwira okunkakasa bannanga alina kukola kinene byonna alina obikola n'ebiggwayo nze nakoowa entalo nakooyera ddala nakoowa oba siina maanyi galwana ntalo nze entalo ezange nzirwanira ku maviivi wadde oluusi mbeerako ku tiktok yange okwo nenkola obuntu obusesa abantu ne balowooza nti nze siina maanyi galwana na muntu nze olutalo olwange tonzira ku maviivi toyeeya abantu tosoomooza okusoomooza kutya anti eriyo omuntu ng'asobola okukolayo akantu akasoomooza omulala n'afa n'omuprovokinga n'atuuka ku ekyo nga njogedde erinnya lye oyinza oba tolyogedde naye ng'ebikolwa byo bisika omuntu oyo okubanga akyankalana tuli mu lusuku lwa Nambwayo bannyabo ne bassebo tuli wano Gayaza Nambwayo ali mu kutwewanirako nga bwe yafuna olusuku olw'ebitooke 1 2 3 4 Logical Construction Company tulina abakugu b'enjawulo tulina nga wonalabe nti tulina ba architects tulina aba structural engineer tulina aba painter tulina aba electrical onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala feke nnyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba logical emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo tukola electrical ebyamasannyalaze netukola plumbing ebyo ebyamazzi netupaintinga netukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Logical Construction Company tubikola sebo namba buli kati wazinamu akola kano akola ati nagira olaba ku 7 Stars Beauty World awo to be opposite Prayer Palace wofuna products zonywa nezitan ebina litandika kujja kati ofachi nayo no omukazi yenna ino okwefa kwenze bangambye duli kale mbadde stressed nekati bagenda konze zabujja ntandika okutabula nkulaba Ona batulaga kati ngoyambala kakonoga nomodola nobenanga bano bakazi bano ne olayiko ina gwolumya no ina gwalumya nedda bambi namba ina gwolumya tewali just kunyumirwa so wano wetuli wewo onako olwaleero tuli Gayaza kiteetika omwami akuba plan yazze tubeere nga tutandika ndowooza material asooka omulaba ngenda kwongera okubeera nga nkujjukiza nti batusuubizza sementi sementi nja kuwaayo ka sementi nja kuwaayo ka sementi inshallah naye ng'ate n'omusajja wa plan Ashraf angambe naye agenda naye ngenda muwaayo sementi wano wonnyini weabaawo ng'amufunye ndozoowulira naye nze omukisa gwe nazaalibwa nagwo baguyita batya mwami Ashraf olina omukyala nina badde ne sister wange naye ate oli Ashraf bagire ekya pulaani ate katawo otukuzannya ekisiibo so tuli ku plan mwami Ashraf azza okutuhobera plan egenda okujja waneeno tulondeko tuyingiridde wali
liriri ekkubo wali emabega waffe emabega w'emmotoka eri ku buyembe wali emmotoka mugeragira bange eyita buli ekkubo eyo kati ye main emmotoka weeyise ng'oli ku kkubo nnyo ye kati ekkubo paka eno gye tukkirira bwe tuti nabiri ebitooke si bwe kiri wonna wuwo kati pulana malisebo yagende plan kati kigenda bakitya sokenda museku batulaba notuuliriza sokenda museku batulaba notuuliriza amanya nze Kyenkyashirafu Mukiibi director Mulegico Construction Company ate plana abantu bonna plana bakitegeera ateekateeka abamu batuyita ba architect abalala batuyita ba plana kwegamba yateekateeka poloti nga bwe bigenda okukola ki nga bigenda otambula mu kuzimba so mwekyo mu plana akuba plani n'akulaga ekyo ekisenge kisabeera wanyo senga beera wano eno akulaga nti kati okusinza wano osobola okuzimbawo kalina bweti ne bweti mazzi gateeke wano plan kati ebyo byonna tubiteeka mu ki mu plan so kyobola abasinga batuyita ba plana kakati ene poloti ya madamu Nambwayo nga bwogiraba eno twalowoolezaamu bingi kijja kusinzira ku ye kyanabakoze eki kyanabalonzeemu kweno poloti nene ngazi asosalawo n'agamba nteekako kati nga olaba nti poloti wali we tuyingira wagambye ekkubo liri bize asosalawo n'ateekayo amaduuka mu maaso n'oteekayo amaduuka bw'olaba tekikumalidde kuba poloti ekyali kyali nnene osobola okuzaako abapangisa nga yonna omwo mabega wano mabega g'amaduuka kubanga okola wali amaduuka wakyaliwo gaapu osobola balekera nga bayita infact naawe oba ene mabega naawe osobola okwangola ki ng'oyita nti wali wateerawo amaduuka oteekawo amaduuka then wanozaako abapangisa pangisa nabo bateera ekikomera ekibaawula then wano gate n'oyitirawo ne gate wano ekola ki ekuyingiza eno ewuwo emabega nga poloti eba nnene ennyumba za box obadde ozaagala nakalowoozezza nina kenalabyeko oba nekaweereza inginiya box house nga teraga mabaati gabeereyo kati ate waggulu ne wabeerawo ka rooftop osobola okukwatako paati naye bangambye akantu ako baida kabeeranga kalina era ogitandikanga kalina yennyini oba ogitandika naye tetugambye nti nyumba yonna osobola okukwata tugambe waba ogenda oteeka dining oba nogaba master bedroom yo ngawamadala ofuluma bwoti gali awo ku master bedroom yo nga wogalinya woyambuka waggulu nga gali awo ku master bedroom wokka nti awo wokka woyiwa kasiraabu anti katwagala kintu mpulidde ogamba oyagala kintu kyanguwe oyingire otandika emirembe gyo so ekirungi natuusa wano nemusanyukirako era nga woga omuntu ow'omukisa kati nga olaba ekikomera ekyo kyonna mpaka eri oza waliwo buloka nga mmekaawo ekitono nnyo ezo buloka ezo za 99 eziriwo waliwo buloka nga 1500 kati buloka ya 1500 bw'ogibalamu buloka 1500 ziba sente nga mmeka sente nyingi nga nyingi so kati ebyo byonna bitwaga okukola kyomupulani kati sayidi eno asobola okusalawo wali nga ddala maaso n'atazimbawo kikomera wali wagenda oteeka amaduuka kikomera nekitandika eno muki eno ku bapangisa waba wanaaba bakkiriza nti bateeke ku pulaani bapangisa nga batandikayo ekikomera kitegeeza ne wali oboose abantu babeera amaduuka yetala nga bakola ki nga wali open so amaduuka gasobola otandikira wali kikomera kino kinoga kitandikira era wonna oba okendezezaako ku gundi ate ezo sigazi olinawo space emaaso eri abagundi basobola okupaakinga so kati eno poloti ng'oggyeko ebiri eri eno yo nga tunga wano we tuli wakulaningamu emirundi emeka 3 anganda kalina tukaaga naye kandi nyumidde wano awantu nga ne bannayibwe gwabatunuulira sente nakyo kikulu kalina eba ya bbeeyi kituufu n'ennyumba ezawansi waliwo akayumba kenalaba kabbanga akatonotono kenalabako kemwakolako kemwazimba ketwazimba akaali kefaanizanga nga kabbango anti kati kinamubuuliza nti oba ayagala ennyumba za boxi naku n'omuntu aba alina ekirooto ng'ayagala nnyo ennyumba ya kalina tulina engeri gyomuzimbiramu ennyumba ya box house eyo ne wantu giwanvuyamuko bw'oyo oli wagirengera nga tannatuuka munda mu poloti oba munda mu nnyumba nzolooza yaki ya kalina kyoba abadde mulowoleza n'ako akagundi ako katerasi kasobola kubanga alinya amadaala n'atuukawo kwali ng'ali waggulu naye nga bakisesingirawa wabweru so ennyumba eri yonna esigala nga ya bbangalo
Kati namba yo nyumba yagaye tunwe side ki. Ngebe side zen. Very mabega. Etunule no mukubo waggulu. Gyo yagale etunule. 3 bedrooms. Dining. The sitting room. Dining and sitting room. Ikati wano nobo yagatebe no sosa no gamba ba space emala. Sosa no gamba bi self contained which saying. Onyabo. Osolo salawo no gamba nti wabeewo toyi emu ng'egatta biri ebisenge ebibiri. Then wabeewo ne toyi eri mu master bedroom nga ye ebibyo ebigwera munda kunaaba biki. Era ekyo kyennyini. Tuyambiramu ne kaku walk-in closet. Walk-in closet nti. Ebyo bitegera biboogera. Naye nga ngenda kweyagala nnyo. Nebyo bitegera biboogera. Bitegeera naye kweyagala kugenda beera. Okikakaso bitegeera. Walk-in closet. Walk-in closet. Ke kaba katya. Walk-in joyingira mu gitambulya namu. Nokera kati ngato ziri wano notambula no osanga gundi notambula no osanga okusinga bino. Kati gantambula bwenti. Ng'oli muli munda. Neto zimbe nnyo ebintu byalakizale ono ayagala bwabeera. Anti kati omwana si byalakizale kati ziri ennyumba z'aba neighbors zirizo omutwalamu olwo. Ziri zenda biwali. Asofunawo obuzigo nga buna. Kisenge ddiro, dining, kitchen, n'abantu abamanyi nti era nga Uganda abantu nako tebakyabaga nnyo privacy. Nga byonna bikola ki bigwera munda. Obuzigo obwo bwagenda okukola ki? Bwagenda okukola wali eri. Then ene emabega ye waba wabeera ennyumba ye. Emabega eno. Wano weewati. Wano nyumba ng'etunudde eno ekyengulu era nga bw'ogambye etunudde eri mukolwaki kubanga abantu ennyumba enyuma nnyo ng'etunudde mu view omuntu wagikola ki wagirabira oba mwatuukira. Kati eno gate kino kyendaba wano kyolabawo ye gate kikomera kino kye kya neighbor kino kyekyemmanga kino kyagenda okuzimba wano side zaawawe wati awo twateeka oluzzi amazzi mazzi nga kupampinga wakati nokugenda okozesa national waterway eno nga wa bulumi ate nga wagaa nti ayagala kujja eno ng'ali mu mirembe ate afulume amazzi agenda anoonya amazzi tugenda kumuwa pulaani zonna tugenda mu eyakakalina nga tumulaze nga katuddewo awo tumulage eyebbangalo kuba kati ffe tuba tukuwa pulaani bino abasinga tebasinga bitegeera nnyo era mmala kunnyonnyola nnyo ne kasankweza kye bayita 3D kiri oba okola ki oba okitegeera 3D ennyumba enaalabika etya ng'ewedde sometimes tugitaamu ng'eba etambula enkulaga emmaaso emabega ng'ennyumba egenda alabika etya ng'ewedde biseera bisinga be tusinzirako mu kuzimba naye sebe wantu wanene kuba ennyumba kati esobola okusalizanga muli mumalwali nnyo weri space yonna emabega eri kati ffe nga baliko construction company twasazeewo namba tumuwa ebintu bya mirundi ebiri ekisooka tugenda muwa pulaani ez'enjawulo ye yakole ki alondeko yesiimire gy'anaaba kuze okusinziira ku kibitu n'atumunyonnyodde naye naye by'anaaba awulira okusinziira ku pulaani ekyokubiri tugenda muwa n'ensawo za seminti. Amiina Katonda abongere. Amiina. Mwebale nnyo mwebalidira vaayo ku mavivi namba we baakuŋŋamba mbugwe mu kugwa amavivi kwebaza in fact ekyo tusooka okujjawo mu bimu bye nazze nkwetegekedde ekisooka bagambye oba bagamba ogwa nnyo ku mavivi ng'obba abantu bongo ate kati wano nkubye bwongo ki seebazizza mbu yangu ogwa ku mavivi kibi mwami Lujja si kibi ne balabanga ggwe ekyokozesa ekyokulwanisa kyo ajasaba abantu tebaakuzibwa naye kati ffe abaakulira eri eruweero w'obulenzi ffe baatugamba nga omuntu yenna w'omusanga mubuuzeeko omuntu yenna kati nze natambulanga ne jjajja wange nga tutambudde ku kyalo oba nga tutambuddeko awo mu ttawuni ng'ogenda okudda ewaka nga gana amavivi nga gafukamidde kati gakuluma lwaki gaba gannuma kuba sizoni eno ng'ofukaamiridde bantu sizoni eno ng'ofukaamiridde it's a sign of respect buli muntu oba olina omumuwa ekitiibwa kye
Richter Boutique wano ku Kamukam Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endala abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Richter Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukam Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku bennamba z'essimu eziri wansi awo babere nga bakolera delivery. Little Bird School Mixed Day and Boarding School lisangibwa wano Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo wekitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi bayina emisomo egy'enjawulo nga kwotadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe bwonna oba obulaba. Nemusanyufu nti ndi mulamu, nemusanyufu nti omuyaga guli ogw'okuvuma gwavaawo, ogw'okunvuma muntu n'akubeerako gugenda gukkakkana. Ndi musanyufu. Kikuwa essanyu ekyo. Baby agamba ki? He's okay, he's good. Manyi toyagala kwogerera ku mwana wo naye ndaba ennaku zino. Nalabye mwajjeyo ne results. Nakulabyeko ne Seguya. Nawugamba mujjeyo results. Ngamba ate tutuuse tutyeyo. Zavaayo anti zaakolebwa nga zirina okuvaayo. Kati zaavuddeyo. Nga ziri mu ddoboozi lya ono eyali mukyala wa Bruno K. Chigundu Bruno is the biological father. Naye Bruno kyamutula. Zavuddeyo ng'oyogeza kirimi oba ng'olulimi luzitowa. Naaba Bruno yakiyitamu atya. Twatagala tumuno ngenda munoonyaako. Bali bati. Naye era kirabika kisobokera ddala. Kuba nze ndaba the girl is happy and the boy is happy. And their son is happy. Kati tata kirayika wagenda olaba ku mwana. Tomanya. Sanyu libeera awo. Bye twakoye okwogerako. Ate in fact bye bimu. N'omwala oli yali mukozi nga gwe. Mukozi yakola emidala gya chapati n'akola to support. But I credit Bruno nti after all that, you're taking a responsibility nga y'omusajja. Bruno is a good person. Nti yamanya nti ekintu kivuddeyo bwe kityo n'agamba how do I overcome this era n'akiyita bulungi n'akiwangula. Era alabirira bulungi omwana we omulaba nga amwagala. So that is all. Omuzadde omukyala kyasinga okwagala nga omuzadde omusajja ali present mu bulamu bw'omwana we. Teri kiyinza kugula ekyo tekiriyo. So byonna I think they are happy. Awe tuli. I think kyekimu. Yawa. Kiki kyongezaako? Because wonyonyoda abantu bakitegedde butegeezi nti semuwe. Semuwe.
naye ojjukira bwe twali twogera ne nkugamba nti olaba otya we bakuzimbira ennyumba eya wansi ali nagamba buloba nagamba wa we twali twogera ate noyo nakyogera ne ngamba namba olaba otya we bakufunira ettaka eryo ne bakuzimbira ennyumba eya wansi nga siwulira naye nga nalaba byonna bibeerawo emirembe gyetaagisa mu bulamu ate okutambulira mu kusika omuguwa si kirungi otuuka nga weetaaga emirembe mu bulamu byonna ebivaawo nze nyumirwa nnyo okubeera nga nsaakaanya naye oddamu kaawo ng'omuntu n'ogamba naye kino kyenkola kiggukirawa lusiiva kiggukirawa nga olaba end results zaakyo you all have to come down bw'oba ng'owulira gwe ky'oyagala tebakiwuliriza you let go and you leave it to God. Katonda asalawo okusinga. Mu mbeera y'abantu amaloboozi gajjanga buli sayidi nga bamu bagamba mujja kufiirwa obulamu kigenze wala biseera ebyo obumanyi amategula gava waggulu ku nyumba gagwa ku ttaka kiki ekyali kyakutemba omutwe nga tosobola kuwulira bigambo bifaananako weebiti oba kuwulira abamu abaayogeranga nti munayo saving obulamu ako kaali kaseera naye kamala ne kayitawo ekirungi byaggwa ate ebyaggwa nga tuli balamu abangi nnyo ababiyitamu ne batasigaza bulamu naye ekirungi byaggwa kyekirungi approach y'omuntu eyajja gy'oli okugamba ebyo ebigambo kugamba nti okusalawo kubeerewo ku kino kankite yali etya okuba nti yakumatiza ebintu ebino nga tebinaba naggwayo nasookanga kuloota nina omusumba wange bamuyita brother oni Makapai nagendangayo okusaba naye nga bwansabira ngamba buli kimu kijja kubeera fine naye nafunako ebirooto nga 2 nga biŋŋamba I should do this era ekintu kyonna kyagenda okubaawo nze I had a dream about it temwali nnyo kusika muguwa ku end results ebigambo bigenda okujja nti nambwa ayokola kino ng'olwedde Katonda yayogera dda nange okwolesebwa byaddala mu kiro omuntu nga yeebasa ofuna okwolesebwa no yes nze nfuna nnyo ebirooto Katonda yali yayogera dda nange era nekyapeninga nga bwe kiri kitegeeza ku lunaku olwo era Katonda lwe yali asazewo nti lwoliba tebaasanga buzibu bwonna gye tutaali ng'okusalawo just kibabivudde mu meeting kibaamu muli naye era Katonda atuuka n'akukakkanya omutima kakkana byonna bijja kino yes abamu batera okuba n'olunsonyinsonyi oli n'agamba nti kye nali nalemerako ate kati nsempulire nti nkitadde era munnaye waliwo abanjaji nga bangi kulwana kw'olwanye nate n'ovaawo ku bivuma bye bakuvumye n'otambula like that ekintu okikola olaba buno obulamu Katonda ekintu wabanga yakitegeka kubeera kikyo kugamba kiribeera kikyo obulamu bwonna Katonda bw'abanga yategeka nti ekintu kijja kubeera bwe kityo ne bw'olwana otya era kijja kubeera so Katonda bw'aba amanyi amaanyi g'omu kintu ng'amanyi naki asooka n'akusevinga n'akugjayo naye nga bw'abanga yakitegeka nti kijja kukya olunaku lujja kukya ayogere ekigambo nga teri muntu ayinza kiddamu so Katonda abanga yategeka nti kintu kya nnambwayo era oliba olwo kituuka awo tuli kakati emabega kaawo oba twogere ku kiriwo kati muyina olutalo ne Bina Baby si lutalo jaswa kwa abantu batwalanga lutalo nze nasibeera na ntalo n'abantu stera ndaba ebipapula ebyenjawulo ku mutimbagano yes ensonga ezo essaawa eno zagenze ku lebe endala kibyate kyetaagisa kuzoogerako z'amateeka biri serious mu mateeka embeera ejja kutereera nze kyemmanyi nalabaani waliwo abaduragingamu ekyokuba nti kati ate byayingiddemu entalo zammwe ng'abakyala kati no nze lujja abakazi bangi abannumba naye nga tebampiirangako nti nambwe ayogedde ekigambo kino nze bannumba kati lwaki
nziteeka ku mutimbagano ne sibalumba face to face ate nga nzibalumba face to face. Abo obudde obulwana n'abakazi sibulina. Buuze ndwane n'abakazi? Ogamba abakazi bati. Nti waliwo omukyalo omu akola ne Bina Baby. Waliwo ekibagatta in common. Kati nti muri mu kusika mugowawo naye mukozesa Bina Baby. Omanye emirundi oyo mukyala gy'annumbye? Abadde akulumba. Mingi. Mirundi mingi naye ggwe mbuuze. Nambwayo wali omuwulidde ku kigambo kye ng'akuddamu. Waliwo n'olumu wetwali ku Kivulu ne bannumba. Naye era nayimuka like namutunuulira bwe nti abaliwo ne bagamba naye kati ono afaaki. Nze nkuleka ensi neekujajinga. Nze siina budde bulwana n'abantu. Saagala ntalo. Saagalira ddala ntalo. Saagalira ddala. So kubanga omukyalo twali tetumumanyi naye nze neewunyiza okuba nti birimu ate pata endala bangi bajja kuvaayo nga baagala ensi bamanyi naye nga baagala kuyimukira ku nze naye nze obudde omwabwe sibuina. Bannaye bandike banviireko ddala nsooke nfokasinge ku bulamu bwange nezze bujja. Babeera bakulumba kati bwe balaba nga obutawo luteredde oba nga muteredde nga mu abantu nga eri balukumamu bo baagala kubeerawo mu ntalo bandeke. Sikamugowa. Bannaye nze nakoowa entalo nakooyera ddala nakoowa. Kuba siina maanyi galwana ntalo. Nze entalo ezange nzirwanira ku maviivi. Wadde oluusi mbeerako ku TikTok yange okwo nenkola obuntu obusesa abantu ne balowooza nti nze siina maanyi galwana na muntu. Nze olutalo olwange tonzire ku maviivi. Toyeeya bantu tosoomooza. Okusoomooza kutya? Anti eriyo omuntu ng'asobola okukolayo akantu akasoomooza omulala. N'afa. N'omuprovokinga n'atuuka ku ekyo. Nga njogedde erinnya lye? Oyinza oba tolyogedde naye ng'ebikolwa byo bisika omuntu oyo okuba ng'akyankalana. Ayambadde kagatto. Omuntu atakwogeddeeko atakuliiko. Atayogedde na linnya lyo. Gwe lwaki oba oyambala akagatto? Kati okambala ne kakutuuka ng'owulira omudido. Olowooza Bina Baby obuvumu abugyawo mu nsonga zo. Ndaba ayogeza buvumu aye tatidde. Aboogeza. Ndaba talinaawo kutya kwonna ku kyonna ekikyabaayo kivudde gy'ali. Tumuleke ayogeza obuvumu. Nze n'oluusi noyemba siri mu nsobi. Ntera okukkiriza nti ekintu ekyo kibi oba nendika emirembe. Nze just issue yange yabadde ebisinga. Nze nadde njagala omukyalo yenkube mu mutima. Agamba omwana w'omukyalo n'agenda kukola. Ebintu ebyo nayogeranga gye biri luno si lutalo. Just kutuulamu nga ggwe kyemmanyi Katonda ajja mulambika wanaaba yeebasibwa ati ku buliri bwe. Agambe omwana ono mwagaza ki? Tewali. Yali anvumyeko yali ankoze eki? Tewali. Ekintu kino kye nayogera kiri kitya? Ajja kwekuba mutima one day. Nze omanyi nzikiriza nnyo mu kaseera one day. Yajja kulaba amazima nti simuyinaako buzibu. Siina kye nali mukoze oba n'okumwogerako ekikyamu. One day. Ajja kukiraba? Si kukiraba one day. Ajja kwekuba mutima agambe nti ekintu kye nakola kikyamu. Okwogera ku mwana w'oli. One day. Anyway, ekyo kyo kikyali awo nga bwe kiri. Ekiriwo ekyenjawulo nti oli mu kumuvinga on n'obulamu. Neewala nnyo okuzza ebikadde, neewala nnyo okwogera ku muntu ataliiwo, naye I understand ku bifaananyi bye nasembayo okulaba nti gwe ne taatawo omulungi mutambula bulungi. Nakulabako ng'opositinze ng'owaana taatawo. Wali mu kufiirwa. Lwe twamanya taata wange. Aka kaseera kabeera kazibu. Buli muntu yenna alina aba yeetaaga okukumya munne mwembeera. Naye nga I understand buli kimu. We are good for us, we are good. That's good. Ekyo kiwa essuubi. Tuli bulungi. Era kindaga n'ekifaananyi ekigazi ekya future ya wano we tuli. Buki. Buki. Future ya wano we tuli omuntu asobola okitegeera. Nambwayo ne munne babiri biti
byonna biba biti. No tuli bulungi tekitegeeza nti biri biti. Omuntu okubeera obulungi mulina beera biti. Wano bwe tuli supervision kuzimba kigenda kuba kiri kugoyeka. Tujja kwasaganya na mpola. Nawe osobola okunnyambako n'abali eyo. Teamwork. So bana abali eyo nga mumanyi Mary Nambwayo nammwe kibakwata kwe teamwork. Nze namba yange birawa wansi. Nkubira. Naye ndi ku team kati totaddeko. Nkutaddeko mukama wange. Ng'omukuŋŋaanya. Nga enamba yange giwe gisoma olujja. Enamba ya Nambwayo. Munkubire njibasomere. Nayo bintu binono nnyo kunze. Bitono nnyo tiisa nnyo bantu. So tetusoose kusimba wano lumonde na kasooli tutandikirawo. Tutandikirewo. Eri wansi eri flat. Eri flat. Si nti bagikubemu buloko baki. Eri flat. Teri kuddawo kulinda. No budget no what? Tutandikirewo. Buli ayina kalina tusimbule. Musimbule. Tusimbudde. Enamba yange gisome. Gisome. 0705 78 34 25 Toyanza nnyo. ye namba ya Nambwayo. So ulyanga hey Olina agenda teekako ssente. Muddamu gisome. Emikisa gye nnina. Ddamu gisome bitandikira wano wennyini. 0705 34 25 ye namba ya Nambwayo. Yenna alina kyamugamba. Osobola okuba ng'okimugamba naddala kati ku mulamwa gwaliko. Ayagala kuzimba kifo kino wagenda okubeera amaka ge. Essaawa eno are you singing and searching? Very sing and searching. Tonekwekamu jangu. Terera wano ddemu abantu. Tazana. Wano abantu se bali mu kulaba. Essaawa eno abasajja mbatyandeka. Watya basajja? Mbatiira ddala. You fear men. Era kati omuntu okunkakasa. Bannange alina kukola kinene. Byonna alina obikola n'ebiggwayo. Mbatiira ddala. Nkola ya omusota gwe gwali gulumyeko. Naye era akaseera kajja tuuka okutya okwo kubeeremu. Male kuveewo. Tuddemu buto. Ofuke bad guy. Ofuke mugezi nnyo. Nali ne kojja Kitonsa. N'agamba omusajja alifuna Nambwayo. Ojja kuba ofunye omukazi agenda okukulaakulanya. Nze nti lujja wenjagala nnyo. Nze oluusi neerekereza n'okwerekereza kye nnina gobeere musanyufu. Nze simanyi oba okwagala ennyo kwe kuntuusizza gye ndi. Lava eyitirira. Naye kati kansoke. Waliwo okwagala ennyo, waliwo okwesiga ennyo. Byonna nze wemba mulavu. Obigatta. Sigambwako. Tobaamu kasiba. Nyabo. Buli kimu waayo buwi. Naye kati omuntu okungakasa simanyi. Naye nga era nja kuddamu njagale. Ojja kuddamu olavinge. Awo nnyo. Obeereko mu mukwano once again. Ate gwe nnaafuna. Nyabo. Nkuba kye yajje? Tujja olina ky'ojagalako naye simanyi. Katonda bw'aba amuleese lwaki mba sigenda naye. Oba Kampala boys bakomewo. Leka. Nabanno munnamasaka ku kamera. Ali awakubamu akafaananyi. Nga yazze. Ogeza n'ojja. Ngeza n'enkulaba. Mulamu omusajja omugagga. Obulamu omusajja omugagga. Anteeka awo nga tanteeka nnyo ku pressure. Just nga buli kyenjagala ntifuna mu budde. Kunzikakkanya bwongo. Nambwayo kiro. Ng'akuwa. Nambwayo kiro. Namukiri antusize ku Range Rovers. N'abantu bakumanyidde eyo. Oba ebirooto binene. Abantu bakumanyidde wali mu Nambwayo omupambanyi ng'ensi we badde ekulaba. Nti era ndi ogatta ku basajja. Nkimanyi naye era maama omusajja wajja ng'olwedda ayina. Ndekanze. Kati n'abatansi ofunako ekirowoozo nti abantu oluusi ofunako kwayina. N'olaba obulamu bwe butandika. Obulamu bwe butambula. N'otabera ku kimu.
balalimu kuzimba buli dakika kuzimba ange nkoye langirira it is time for Nambwa y'okwezimba ako y'okuzimba abantu abye Katonda ajja bikola ate bayikolangirire ate we n'abanoonya nja kugenda ku program yaffe ey'abanoonya omanyi nti ennaku zino nze njikola mpozi mubazze mu Philip Kagwa genda nyibira lindako mpozi wazze ku show y'abanoonya beera awo ntandikira eno ono mwana yazze ku show y'abanoonya mpozi otyo nkulaba kati mbuuzaamu mwana muwala nalulungi okuva eruweero ogamba otya wantegedde otya nti mbaluweero nakutegedde nkulabye entambula bannawulweero batambuza singo oba olimba naggono nawe oze ku programu y'abanoonya onoonya musajja kika ki njagala omusajja nga mugagga ampe byonna byenjagala ne bwabeera ne mukazi we nze sibalinaako buzibu kasita tebantambaala ampe buli kimu neyagale ne ba girls ne wobeera namba 3 ene ya Spice Dana kuba kali bulungi bangamba ndi namba 3 nabagamba ekintu kimu bwekiti gwenkutte onyweza bunyweza kati sooka otubulye gwe ayagala omugagga toyinaayo mwana kyana kiwala kyana kiwala kyana kirenze andi no nabibera mu interview gw'onoonya omugagga Yesu waali naye alaba kati ayagala Nambwayo ne munna bakola program babuuze nti toyinayo ku mwana baby omwana nnina tebakuzaalangamu mwana naye kati kwaseera kano ogenda kujjayo omukazi atazaalangako fe tuliko abanyirira abazaalako eddala okikakaza kati kizibu ofuna omukazi atazaalangako kizibu nnyo era aba akulimba ate abazaalako be banyirira abakazi abasinga bazadde kaabo era basinga nange nali neegumye naye okuva we nazaala nayingira mu luuka negwe baŋŋamba tuyimba kimwe gaaya yagayakuzekebeera baŋŋamba mbu okuzaalamu babakutte batirooko ndo gwasalawo gwasalawo nti bankutterooko you can give birth and still do your own work tolabayo abakazi abazaala naye nga banyiira oyinza okugamba tebazaalangako nga bazaalawo naye nga banyirira gw'okimbuusizza nti bangi kati ku mitimbagano abasinga bazaalako dde naye oyinza okugamba tebazaalako ate abatannazaala Katonda wange nga bakutuse oyinza okugamba balimu enzaalo ziizo so awo we tuli Nambwayo anytime from now somulanga obulamu bupya Katonda ajja kyusa obulamu tuvuddemu oyo comedy gwe tubaddemu ow'abanoonya abeerayo nno ku buli Saturday program ya saawa 5 ez'ekiro ng'agataliiko nfufu gawedde naye obulamu butambula shekunyumira enyuma ate bampa akasente akawera anti olaba kati esho kyenjirabamu ebanga woolaba omuntu ayogera ku nsonga z'abafumbo nga si mufumbo nti kati ndeeta abanoonya nga sinoonya uyo nkugambye ku mutala kwendi mwana onaabadde ati esooka kutambulira ku ggwe Proud Kayiringu naye mukaba akanyaako wannyonnyola akayiringu we nakomotegeera owakomotegeera oba ebigambo nange kati nno oluusi wembeera ku sho ebigambo gye biva simanyi bijja buzzi naye nga ndi mukazi mukakamu nnyo wesanga oyogedde oli gubanga muzimu ogukwambala noyogera ekyo ekyetaagisa abantu bagaye nti amawulire okyagalimu nnyo nkolera ddala nkolera ddala emboozi webeera mu field okyagikima nkola ogikimayo oli waba ayagala kalango ogenda n'okamukolera nkolera ddala ne bizinensi bajje buli omu ajje bannaye tukole ssente tuzimbe tumalirize tulina okuzimba za keedi ziggwe kale olunaku lwa lubadde lwa pulaani Ashraf ne munne bakikozeeko laga abantu ebbina ndaba olyeragisa ku TikTok uma lulikwate nnyo wate we yasalawo 7 star abantu beerabireko wali naye ng'oliraba oba Kibuye opposite prayer palace nze ndi mugumu olaze
Totidde ogambye omwana akwate eppapaali lyange watatuyireseeyo genda ositule eppapaali n'endagala wadde ogambye osala omwana ono abadde ati n'akagundi kennyini nenva n'akambe k'abendi kennyini ate mbadde wadde okalese anti tunyumizza nnyo tomanyi kusalira bitooke kati bitemewo oba tosobola bisalira mama kuliko ejjanzi kuki kale ejjanzi likutiisa kale ate woosanga ekisaanyi jangu salira ekitooke gwe wagambye wafunye ebitooke wafunye lusuku lulamba ate tusobola kusalira bitooke tusangawo ekirala salira ebitooke oba bitemewo ku bibiri ebitooke mmanyi bisalira nakula ne jjajja wange kati lwakuba olusuku lwaffe lwali lwa seminti nga toluli mu mayanzi na bisaanyi osaaga n'okusaaga olusuku lwali lwa seminti olutwaluyita luto wano kati yesaawa abantu balaniko okubanga bebakyala bafuna amatooke eri ebyombu ate omuntu akyadde ate agende bw'ati anti ate kukino ekitooke kwotema ekyala n'osimba wali n'otema ekyala n'osimba wali tuli mu lusuku lwa Nambwayo bannyabo ne bassebo tuli wano gayaaza Nambwayo ali mu kutwewaanirako nga bwe yafuna olusuku olw'ebitooke 1 2 3 4 wagenzeeko eri emmanga eri yonna eri yonna bibyo amanyi nga mangi mbadde nsaba mulimu gwa kulima kuliko abantu olina bawadde okulima oliko naye mwe muno mulimu zino ntula ki zino ki simanyi bye bino ebitengotengo bye baatugamba asibidde entengotengo ezamwe entengotengo ozimanyi lujja waye mpulire ndaba bazitunda nozitunda mu katale ndaba batunda entengotengo naye manyi ogulako abakyala abali awo abatulaba musobola okutubuulira entengotengo kyeki era zikola ki nze mbadde nziyisa entula entengotengo ate njakosana olina jambiya bino n'otema biteme ne bivaamu ebimu wakati wangambye ogenda kumpayo busawo bwa sementi nga 5 onzise nja kukuwa naye bungi obwo ombeera eno naye gwe ekiri eno omanyi ofuna ekintu nga bagita kufuna kyapa mmannya go naye likyali epapaali likyali gagaligali mwegali nno munnaye likyali kankulage galeke nago gakule kati lyofunyeeko lye waliwo gali mengevu ddala lyofunyeeko lyeryo genda n'eryo ettooke olirabye ndirabye future ogenda kulya mu future ogenda kulya ku yiddi obuvumu kyekisinga mu bulamu tokati wano wetuli wano essaawa eno fene wo fene wange omuti guli mupolotiyo eyange yennyini tekuliko ayengedde era tekuli obadde agala nkulinyira omukazi talinnya mutindeka njagala owalampe ompe ekifene kimu tewawulira akagero ka mooki omukazi we yalinnya omuti ndeka nze ekyava ku muti yamuwa nusu 10 lwali lwa 5 10 lwali lwa 5 oba 10 amoti taggwayo gwe tomuzanyisa yadde so eno main road wano tayingi umalulaga ku street wano lagawo ku street eno bannaaye wasufu naye bannaye amagulu nga sajja bazimbye wano bazimbye n'ennyumba side eri zirina gyezi ez'ebikomera ebyakabi so ye main ne wansi emabega eno yewa Nambwayo so ogambye plan kigenda kugwa bulungi onagulamu kukyokolo amina mama so kati wano wanze teeka amaduuka ge negakomaawo nga ku mufeeni we guli kati wali weewati walina okuba nga bayita nga bakola abagenda emabega awo nga wali omusenyu w'ogulengera wensuubira okuteeka boys quarter sina boys quarter obuzigo then
eri wababeera ennyumba ye. Kyekyo. Naye mwenze njala ennumu oba mmwe tebaluma? Abatulaba n'otululiza Rico Construction Company tukolera ddala emirimu gyonna okutandikira ddala ku pulaani. In fact, abantu abasinga balwa abadde bankubira nga baŋŋamba kitandika kitya tuba tuzze okukolagana Rico tutandika tutya. Mu bintu byonna byembagala abo bonna abatulaba ekisookera ddala mu Rico Construction Company kuba site visit nga wala kye tukoze wano eno. N'omanya ettaka lyo lifaanana litya lya kakosi kako bitobazi si bitobazi. Abamu ne batugamba walekera nti yaŋŋambako nti ettaka liri 5 ku 10. Ye nga bakola kibambi ngero tukawo nga liri 6 ku 7. Okitegeera kati omuntu olaga nti ettaka liri 5 ku 10 plan egenda kwefaanana etya ogenda kutuuka ku ground nga si 5 ku 10. So ebyo byonna tu visiting site olimatandika okuba plan. Tukuba plan tukuwa quotation. Kulaga nti kimala sente bweziti jamu sente bweziti oba kino jamu sente bweziti byonna mu stages. Njala nyombo ntunemba mu stage muntu namanya kyakola ki kyagenda okuzimba mu stages ezo. Tumala okukola plan tukola quotation tuzimba tumala okuzimba tukola painting renovation ennyumba zonna oba ya box oba ya bungalow oba ya kalina oba arcade funa Rico Construction Company tubikola. N'abalina amayumba gaabwe nga baagala okugakyusa mu fashion makadde nabyo byonna tukola biti tubikola Rico Construction Company. Esebo. Okay. Era ndoza plan mugenda kuba mugiraba gye tugenda okuwa madamu Nambwayo wano yagenda okuzimba mujja kugiraba. Abaagala basanga abaagala tusanga kwa Kamwesi amabega ga Kamwesi waliwo akazimbe bakayita E&E Plaza. Kamwesi eri Kyebando. Kamwesi zo ziri mmeka pulira mutaga Kamwesi ki? Kamwesi y'Ekyebando eyo mpya. Then Kamwesi endala waliwo hostel. Eyo sigimanyi naye Kamwesi mbadde manyemu ne abantu wabuli agamba Kamwesi eyeewa kati Kamwesi gye mbagamba y'Ekyebando. Kati Kamwesi Kaleero Ekyebando. Kaleero Ekyebando bw'ogivaako awo waliwo ekizimba kiyita E&E Plaza. Kyamyalira egyo ebiri ground floor ne first floor olumba giyita G10. Atwaga so tukubira ku namba z'essimu ezo eziri awo. Esebo Rico Construction Company oba otufunye. Esebo. Kale Rico Construction Company yakutte mu kya plan okulaba nti Nambwayo atandika enteekateeka ze ez'okuzimba. Nambwayo ali ku kyalo kye mulayo abadde ne banneyiba. Neyagala. Oli mu kweyagala. Guno omuddo oguli madde. We tutandikira wetti abaana bajja bejjawo. Baana oba ggwe? Ono era alimyeko? Wali olimyeko ggwe? Wali olimyeko? Naye bano bannaluweero naye. Ambaka tubate. Mwebale tugoberera. Nambwayo watu ebifaananye. Awe tuli. Wano wennyini. Wano gwe mulundi ogusoose okuyingirako mu property y'omuntu kano kankajjewo. Kusembera bumala. Omanyi nti leero gwe mulundi ogusoose okusemberera Nambwayo nga tulina property gye tuliko n'enjiyingira munda. Omanyi nti eri gye twatandikira saayingira munda eri nga tukolera eri wabbali nze manye etteeka nagana okuyingira ewammwe eri neŋŋamba kanyingire kati wano wonna eyagalanga woolaba ndi mu kusaatuuka bwe tugenda eri bwebajjayo amagundi g'amapaapaali nga wendi era tupaakinze nayo eri ewakadde nga mbeera eri mu ttale ndooza mulaba enjawulo sobola kati ngenda bbeera n'omu kubasaba ennyumba ya wano eggwe nga wensaba ne sayidi eri batuwe ku mazzi g'okunywa sobola okunywayo ku mazzi omanyi Katonda byakola aseetuusa ensozi olusozi oluyinza oddulaba nga luwanvu naye mu kadakiika nga lwaseetute dda eyo Katonda tebamwesimba akuume nga tetunasebera sibwe nedda sigenda kuseba togera sibula obadde okyanayo kyogamba ki ama Nambwayo katumuwa akasente off camera naye nga munjala Ashraf onoyagala kumuwa kasente ka mobile money waka cash
kyagamba ne waga nti sementi gye tubatuleeta mutikuli wano napata nafuna store mapaka sente nka bamuwaka sente yajja ddiringa nabyo in fact yo tegeeza abantu nti ku sementi nawe kwatandika naye olinako omukono abatula n'otuwuliriza nambwayo sementi gwagenda otandisa wano alina okuba nga avudde mu Logical Construction Company ate ne plan gyagenda ozimba wano erina okuba nga evudde mu Logical Construction Company wonna waatwagalira oba kwayagala supervising abazimbi balina baba mukoze biki tujja kujja kyonna kyoweetaaga nga kya buzimbi tujja kujja tukulambule era naye wabeerayo eyo Munnayuganda agamba lwaki abalogiko mbalabyeko nga bakola ebyakabisi baba babikola bwe teekawo embeera be bajja obbimala amina guterawo namba oyembeyo mugambe ku kyabazimbi logiko yebekkolera kati tupambane kino ne weekiti ennyumba yeggwe kituufu nakyo kisoboka lwalogiko akoze obuyumba obwakabi nze yagenda okunkolera amina Katonda abakuume wajjanga agamba nti namba yagenda mukolera ayagala tumukolere nga tugenda omuwa pulaani supervision ye tugenda omuwa n'agala n'okuzimba yalaffira tujja kukola tukola embalirira nga tukuzimbira in fact banembalirira bagikolera ku plan gye bakoze we bagamba nti ennyumba wetu gy'osiimye nga brokers zibayiwa tebayiwa zisukkamu nga bagamba sementi yeetagisa waati nga biggwa mu kaseera katono era bakuwe olaba olwonaafuna pulaani yo lwogenda ofuna pulaani lwogenda otandika okumanya kye weetaaga obungi bwakyo era kyajja kukola bukozi sementi oli gwe tunaatumalidde ajja tulako buteesu gwe tumuwadde amanye gwe yeetaaga omulala awo kiri anti tusimbudde bagambe tukoze tusimbudde teri kudda mabega teri kulemererwa teri kudda mabega kyanjiraba wano gayaza ogirabawo gomanya amafuta ga brother wani agali wano obwedda tonda nga ntonyezawo bwe nti ennyabo obwedda tonyeza amafuta katonda wange wano brother wani makabaye kankulagina wano obwedda otonyeza amafuta obwedda tondaba kakano katono nnyo bwe kati naye kano kasinga emmundu okola kozi bwoti otonyeza amafuta ne bwajja ekiro n'ebintu nga 180 ddayo nabyo okikakaza kyogamba nti kano bwe mukuba obadde olwanisa eri mu lutalo olukadde obadde okalwanisa nako ng'otonyeza waliku ku kalina wadde wagitonyeza buli wamu nga watonyeza buli wamu mukajja ku kyaki brother Ronnie nga akakutteko teba biyenje kusala teba kisala wano okuleka abo booyise kiwemu obudde bwotwogera wano nga olabanga watali kikomera waliwo ekikomera kati waliwo ekikomera ono bamuyita Mary Nambwayo